aweebwa okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Oluvannyuma lw'okulumbibwa kw'obulwadde bwa COVID-19 omwali gavumenti okulangirira omuggalo okutangira okusasana kw'obulwadde buno, minisitiri w'obulamu yasaba minisitiri b'ensimbi ssente z'okukola ku by'okubudaabuda abantu okussa ebifo awajjanjabirwa bulwadde n'okugula ebyetaagisa. Gavumenti yeewula obukadde bwa $448 okuva mu bitongole eby'enjawulo mu mawanga agatali gamu, ssaako n'ezi zaaweebwayo ebitongole by'ensi n'amawanga ag'enjawulo ng'omugatte ensimbi zaakugunyiza ebisukka obuwumbi 800. Kati ebitongole bwannakiro birondola eddembe ly'obuntu n'ensasanya ensimbi omuli ekyagande network Anti-Corruption Coalition, Transparency Uganda, Action Aid bitadde gavumenti ku nninga okulaga embalirira endambulukufu ku nsasanya ensente zino. Ekyokubiri tulowooza nti waliwo ensalamu gye baasalamu nga tesaana, ate tusoma nti waliwo n'ebintu gye bali nga balina okuderivalinga ate nga abalala babasasula by September nga tebinafunibwa ate nga obulwadde bukyayongera mu maaso. Mu kiwandiiko kye bafulumiza ku ofiisi za Uganda Network, entinda balaze ng'ensimbi zisinga obungi bwe zaagwa mikono gy'abantu zekinoma batalina kuzifuna ate endala ziteekebwa ku bintu bizitalina kukola. Bategeeza nti ebintu bingi omuli ebikozesebwa mu kulwanyisa obulwadde buno omuli ebifo awajjanjabirwa abalwadde, ebitanda, ventilators n'ebifo ababeera abayi biyite ICU ebisinga tebyakolebwa. Okugula ebyuma ebya ICU nga bigwa mu buwumbi 10 n'ekitundu eno yabaweebwa nga 24 Ogwokutaano 2020 era baali basuubirwa okutuwa ICU 388 era nga zino zaali zirina okubeera mu ventilators, patient monitors oba ebyuma ebirondoola abalwadde. Twali tulina okufuna ebyuma ebiyambako okuyisaamu omukka ogw'okusoba oxygen, pozi n'ebitanda eby'abalwadde ebya ICU. Banokodde n'ensonga y'ebisuulu byateebereza okwawulira COVID-19 abava eggwanga abasoba mu 2,500 nga balina okusasula kyokka. Minisitiri w'obulamu eraga nti yabasasanyako emitwalo 25 buli omu ez'ebisulo. Breakfast n'okwebaka emitwalo 6 naye kakati bo baali bakyajinga emitwalo 6 nga tiwole kyakulya. Kati bw'oteeka mu lanchi, teeka mu kyagulo, teeka mu breakfast, giri emitwalo 15 buli lunaku ku buli muntu eyabeerayo. Bali nabategeeza nti n'ebitanda ebiri endambule balaga nti buli kimu kyagula emitwalo 8 ate ng'ekika kye baagula ku katale tekika wansi wa mitwalo 2. Bino zitensi ze batwala enambole ezitasaana ku mutindo embuyaga n'ezifa nga tebanaziteekako. Tulina okwemulugunya ku bitaana bye batwala enambole emitwalo 900 ezisente za Uganda ka single bed. Mu ddoboozi lyawo basabye gavumenti eraga embalirira y'ensimbi ennambulukufu ssaako ne kalisooso wa gavumenti ssaako n'akakiiko akalonda eddembe ly'obuntu aka Uganda Finance Commission babeeko bye balondoola. Gavumenti eveeyo mu bujjuvu etulage accountability y'ebintu ebyo ebiraga abantu. Pulezidenti w'eggwanga aveeyo bunnambiro alonde kalisoliiso wa gavumenti. Adrian Bali bwanika yakusakidde Green Cloud TV. Ate bo bannakibiina kya NRM Bukoto Central basabye omumyuka wa Pulezidenti Edward Sekandi ti kyekiseera abalage agenda okumuddira mu bigere nga nnyuse ebyobufuzi. Sekandi abadde agenzeeyo okubasaba akalulu. Pulezidenti waffe abalonzi b'e Bukoto Central mu disitulikiti Masaka basabye omumyuka omukulembeze w'eggwanga Edward Sekandi abalaga agenda okumuddira mu bigere nga nnyuse ebyobufuzi. Bagamba nti wadde abakoledde ebirungi nfofoolo kyekiseera alowooze n'okutandika ku kyokubangula anaamuddirawo. n'okugatya zisinga nkolamu bweki omuntu ono n'ono n'oli bajja kunzirira mbigere byange. Sekandi abadde mu nsikano gy'abaddemu n'abantu b'ekyannamukaka. Abantu beno bawulidde Sekandi ebizibu bye bayitamu. Abaana abatalina mwasirizi mwe bali mu kyamula naye buli ekijja kibiyitako. Ye Sekandi yeewunyizza abantu abalowooza nti Pulezidenti Museveni wakuwangula kuba alina obuwagizi bungi. Abasabye okwongera okumuwagira kuba abatusizzaako enkulaakulana ey'omugondo. Omwanonda bagenda bannonda okutuuka we bamwanonda. Babayimbye okutunda ne bayinja Fall Figure King Michael ne Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajji bakyatalaga ebitundu bya Busoga abakuyigira Pulezidenti Museveni akalulu. Leero babadde Mayuge ng'abavubuka gye basinzidde okubasindira ennaku gye balina. Abavubuka ab'e Mayuge baafino
wakati mu kwogera abavubuka bakyankalanye ne bajja ku ssente wa NRM Magazine nga bamulumiriza obutafaayo ku nsonga zaabwe. Jennifer Nakangubya amanyiddwa nga Afro-Africa agabidde abavubuka emijoozi ne masiki ne bamuyiikira ekimujje mu birana naggala omukolo ng'agamu nti adde abataasa ku bulwadde bwa COVID-19. Ye Bajja akizisa kubakakanya nga butere ne kugwera awo. Bajja asaba abavubuka okwongera okukuuma emirembe n'empisa. Ronald Mayinja Ashibakato ne Olex Isima nabo basabye abavubuka okukuuma emirembe. Yeesimbye ku bwakansala ekireka wadde ku fulaga ya FDC Haji Hujaji mwajasibya n'Nyakalu mu balonze ono awerekeddwa kuba ne FDC nga bagobera ebiragiro bya minisitule ebyobulamu obwedda buli watuuka nga bakafaananyi era nga basaba mulonde. Neesimbiremu okukiikirira abantu bakireka kira municipality ng'ekyaneesimbizaawo kwe kuyamba enkulaakulanya mu kireka nsaba bampa akalulu omulabiranga ddala anti mukanya. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku